So reclaim and the claim has been effective in the Bible from Genesis to Revelation. So tuli mu biro nga weetaaga tu reclaim. Mukama yambikulidde nti ababaka ba paliyamenti ba minisita baani banji abamu basuula favor mu constituency nga kati ne bw'abakolera ki oli eyitayita mu constituency yabakakasa nti otenda mugaso yabamukyaya naye Katonda yagaba abantu abalala baabalyamu olukwe bwe baali beeyita bannaabwe ne bagenda baboogerako mu banene basobola n'okuba nga bakusalawa pulezidenti pulezidenti n'agira nga akwesonyiyeemu enzigi ne zeggala tolina bw'ogendako nnyonnyolako ku ekyo nze nabawadde ekyakulabirako kyange tinalina akaseera ng'ab'ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu bankyayisizza kumpi buli muntu era mbaliyuwinga nnyo abantu abasigala mu bulamu bwange mu kaseera akazibu mbavaliwinga ekigenda ewala naye abaagenda bonna n'abataali baffe kati bonna baffe naye sigendangako nga nkooko na luggi ku luggi mbabulire banaye sibangako mukyamu sitaani ye yeepangira ekintu era ne kimulya naye ndabye nga tutadde enkuŋŋaana mu Uganda yonna sitaani gye yannyonoona ate Katonda n'akubisaamu bukubisa favor ebya sitaani bya kaseera buseera asobola okwonoonamu akaseera Katonda bw'atakuyamba wejja mu bulamu